emijiji emito gye kisomesa ne giyigiriza ne bayigira kasaba nga bakuyigirako oba ofuuse muntu mulungi. Afeno mu sekita gyengwamu ey'okujjanjaba omuntu singa ajja ng'ali mu kondishoni eyeraliikiriza tusooka mmuteerako obuyimba buseeneekerevu ne bumala okujjanjaba obwongo then fene tusooka tujjanjaba omubiri. So wano oli ayinza ogamba ate kujja omutabuzi w'eddagala wano ononyeewo kisiri mu nsobi. Ebimu ku bijjanjaba oba osoma okujjanjaba omuntu music ddagala ate n'ebbanga lyemumazeemu era abantu abasinga obungi bwe bansanga nga nkyafaanana bwe nti tebakimanyi oyo tomusi wakaddiwa. Okitegeera kubanga akuba music gwayagala buli lwokola ekintu ekikunyumira feno byobulamu tukimanya nti kikwongera emyaka 4 mu maaso gwe gy'otamanyi. Era nze kyobola sikuza birthday kuba nina emyaka 4 mu maaso eyo gye sitamanyi gye bannyongera nze sinyiiga. Ate ne Tom bw'ali bw'omusanga wonna abeera musanyufu ayinza obba afuna challenge eri muwala wange ono kubanga ebintu by'obuvumbo mbimanyi si byangu. Era eriyo omuntu ajja n'abyogerako agamba nti kino nakino naye nga talina yadde tasobola yadde okuuma ewaka nga tekutudde vaawo genda kulya muddo gwaba mulirwana. So n'omusana naye ng'awa ensonga ku bintu by'okubeera ababiri. Nze lwaki wendi nti Tom yavaayo n'atulaga nti musajja mufumbo era ne bw'aba akola ssente tukimanyi nti akola alina obuvunaanyizibwa. Kati nange nnina okubeerawo nga kkojja okwongera okunywezamu ebyo ebiba bikoze eki biganya. Ono siriwo nga sponsor nze kandiwo nga kkojja wa famire ye bale mukitegedde. Era ne ŋŋamba abavubuka abakyaleyo mu abakyekuluntaza nga temuwasa abakazi balejjalejja balya ssente nnyingi okusinga kati Tom asobola okunnyonnyola akathanga tugenze eyo ebukuya n'ekigaano tambula obulungi namugaa nti mino eyo ssente tebakola ki tewalire omukazi walejjalejja tebamunnyonnyola. Era abasavubuka bangi mbalaba nga beewola asanyuse omukazi walejjalejja naye omukazi wawaka omuntu buli lwavaayo n'agumira ate era nja kwebaza nnyo Agatha ono
kubanga challenges zayitamu nnyingi. Tomu musajja mukozi, tomu musajja mumalirivu, buli mukazi yenna ali eyo gwe yandibadde yeegomba okubeera naye. Era okusoomozebwa nkimanyi okulina okuyitamu, naye omusajja kasita avayo naga nti nze ono gwe ntadde ewaka, toddangamu kwekuba mu kifaananyi kirala. Oba osigadde yeggwe bali nti ate lwaki ayimiridde n'oli, lwaki onaamukubira essimu, lwaki oba otandise okwekola mu fotokopi gwe ng'omuntu. Wekkiririzeemu omulundi gumu omusajja kasita akwata n'akuteeka ewaka. Abasajja be bantu abalwawo okusalawo, omukazi asalawo. Era tuyinza obano ku Forest Park nosanga mutabani wange Kukisi musajja mwangu yategula tanasalawo ngeza bugeza yasalawo ngeza bugeza oba mutabani wange Ivan oli n'ategula loni n'ategula naye wano mmanyi Kafulu ye Ibula so mafuluno bana bayina WhatsApp ebyo byonna tusaagamu naye ng'ensonga enkulu gyesinga okulaba ennyo gye twandisimbyeko essiira ennaku z'omwezi 3 atamane kondo mu kasawo tugenda kubeerawo wano mwe mugenda kujja ku makya naye nze nzija wano nga 28 29 n'asatu mujja kutusangawo kati ngeze ndabe nga mwenna bero temukoze mulimu kufuna bantu batubeesabeesa situgenda fuuyibwa mpewo nga tuli wano ffekka muleeta abantu bannamawulire guno omulimu gwammwe Tomu muntu wammwe ate naffe era tuli bantu bammwe tubaagala so kati naffe mutwagalireko abantu betukola ki betwagala so nenyongerera ekigambo kyange kisembayo eri abantu mwenna kana akantu bwe muba mukalaba teri muyimbi agenda kuvaayo abeere international babeere sito w'amaanyi nga ffe ku ground tetumuwadde maanyi ffe nyini tusooke tumuwa amaanyi asooka abeere sita abeere international tetuleke tumutuma awaadi zaffe nga naffe amaanyi tugamuwadde neyanziza nnyo neyanziza